nzija ati omwana omuvunaana ki omwana tumuvunaana ekintu kimu kuba bibiri usi toyinza kubanga oli musajja mu Isiraamu usiiba twakava mu Saudi ne bakuleetera emmere y'okusiibulukuka piraawo mulungi nnyo ate ne bamuteekamu ebifi by'embizi n'onya kati njagala ompe kati nzija nti gye nzija tewanaba kuyitaadde emyezi 3 Chairman Nyanzi yali mu CMI nga abamuwambi on orders of General Museveni era we twogerera essaawa zino Chairman Nyanzi ali mu America kufuna bujjanjabi kumujjamu ebintu byonna toxic ezamukubwamu ng'ali muki kati neewuunya nga Chairman Nyanzi omwana oyo yajja nadde waka n'abanyumiza story biki bye bamuyisaamu n'abamawulire nga naye mutabani we wooli n'ofuna ne gatsi n'amaanyi agasobola okujja okutuula ne mwami Museveni wakuba ekifaananyi ssemateeka wa Uganda emuwa olukusa okukola ki okwesalirawo n'olwekyo Churchill tumanyi nti naye mukulembeza ate ng'alina abantu bakola ki bakulembera balina okukulembeza interests zaabwe n'olwekyo kino kye bakola ekyokusalira omwana oyo omusango gw'omanyi otya oba gwe kyoyagala ebyo purobulemu y'abanoofu yalowooza kyayagala alina kikakaatika ku muntu lwampaka omwana yayagala interest ye n'agenda ne bamugamba okitegedde teyanyooma yalaga interest ye ne bagamba nti tosaanire naye olw'okuba yali amanyi kapasite ye ng'omuntu n'asalawo n'agamba no nze njagala kgenda kuweereza bantu ba omwana mu demokulasiya talina musango naye mu nuupu teri demokulasiya batopu leaders aba nuupu abataano bonna balina ebifaananyi basinkana General Museveni mu lwatu ne mu nkukutu ng'otandikira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wa nuupu secretary general waayo Rubongoya deputy secretary general omwogezi w'ekibiina leader of opposition leero Chairman Nyanzi nakati ye chairman wa NRM kati ngambo tati mutabani wasinkanye president wa kibiina kya NRM oba chairman wa kibiina kya NRM tyakoze ensobi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nyanzi abali mu kunenya omwana okusinkana president Museveni bo bakwata ettaka lya kitaabwe siko ya mailo nambe gomba ne bagiguza Yoweri Kaguta Museveni nateeka kama kati onenya omwana okusinkana president Museveni nga gwe wakwata ettaka lya kitaawo n'oliguza bw'otugamba nti mubbi wa ttaka n'akyemalira n'okwata siko ya mailo namba n'ogimuguza ani asinga obwo kati nze nkugambye gwe tobimanyi bino kati muganda wange twahawa abadde akola submission ekyamazima nti kikulaze nti omuntu atunyigiriza obwongo bwaffe bwakwata bino ebintu bagamba ayogera n'omugezi tayogera biki tayogera bingi muganda waffe Churchill ekyamazima he did a disastrous blunder and miscalculation to meet General Museveni lwaki nkugamba bwe ntyo kakati nkugamba bwe nti tuli mu politics wa Uganda for national unity platform nga we are candidates of arrests tetuli mu good governance mu Uganda yaffe gye tetuli mu politics ono wogamba nti bya Uganda ng'essaawa yonna bagenda kutukwata of arrests abali mu anti ngenda kujjira nti Churchill tekimujjaho kubeera nti mwana wa Chairman Nyanzi Chairman Nyanzi ali mu national unity platform nga ye chairman wa Kunga era omwana Churchill mwana wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu anti leka nkujjire lwaki nkuleetera ekifaananyi kyenjagala okulaga nti ffe mu national unity platform lwaki abaana bonna baavuddeyo ku nsonga efaanagana bwetyo nti embeera gye tuyitamu yakutunyigiriza no ekyokumu makadi it is normal because sigo basoso jimma fiki obutawa Churchill kadi nebaza akakiiko katamu wa kadi kakati kube ekifaananyi essaawa zino nti Churchill abakusinkana General Museveni ng'era candidate wa national unity platform gwoza kyandibadde kitya ano mali yamusinkanye omuwala lwaki byasinkana president Museveni abamubi eri bannayuganda era nange kennyini nemala ngenda nemukwata mu ngalo siwewa wanozira ffenna ndowooza nange okusinziira ku mirimu gyenkolera pati n'alibadde n'akamusinkana enfunda eziwera naye okumutuukako biba
wabaawo enkokola kubanga Museveni ono tumugeraganyanga kugamba ali mu kifaananyi kya Katonda. Kati ojja kuwakana naye kugambye teri atayagala atayayaana kumutuukako. Okyulya ssebo ate information obudde bwange ssebo obwedda abalala bateesa kyeŋŋamba bane bwenzija wano buli kyenjogera kiba kisinzira mu kundowooza yange nga bwe nkireetamu n'omutwe gwa era tewali antuma nkugambye nti fe abamu nganze Kagame Museveni tumugereganya kugamba ekifaananyi kyalimu kugamba nga Katonda yennyini. Yes, nati kakati tolaba nawe weetaddemu noono yeetaddemu naye naawe oyinza okweteeka nti oli mu kifaananyi kya Katonda ng'olina byokola kubanga Museveni yasiba Facebook tugenda lwa nga tukukuta lwate mugigulawo ati lwate mugigulawo Museveni omutuukako obulamu bwo ne bulongooka okiwulya ssebo bangi nnyo bwe nkumenyera kabeere Kyagulanyi okuba yatuuka ku Museveni obulamu bwalongooka kati ebweru bakolayo ki bonna ne Ssenyonyi bakolayo ki kyokka gavumenti temanyi nti Bassenyonyi bali bweru naye balinayo bizinensi ate Museveni era yabakkiriza batambule. So Museveni buli omu amuyaayaanira era kyobulaba omwana yagaziye genda ku gundi ku kifaananyi olabe Kyajiri bwe yagaziye ng'amanyi nti asemberedde Katonda w'ensi n'obukulembeze bw'eggwanga nga bwe buze nga bukyuka mu gya 1960s abakulembeze b'Amakerere be bayimirira 1960s ne 1970 okulaba nti Milton Obote ne regimu ye bagigambako era nga batandika ki revolution mu regimu ya Amin era abakulembeze b'Amakerere be batandika ne batandika okwogera era bano religious leaders okuvaayo okwogera kyatandikira eri Makerere nga bayita mu bakulembeze era ne Museveni mu revolution yenu jayita nti ye musimanya Katonda we Uganda gwagamba era bonna era naye yayingira Makerere nagera nano naye abaana baje bamuyambe kukola ki in relation kati nja kugamba nti no President Museveni atira ddala revolution nga eyise mu universities oba mu institutions ensonga lwaki yakwata kulira Makerere University nawangwa comrade we gwe balwana naye namuteeka Makerere because ayagala kulaba nti abavubuka bonna akola ki abanyweza abawuddisaawo era saawa zino ogenda kumubuzi si Makerere yokka ogenda kumubuzi abaana we besimbawo wobeera wa NUP bakuleetera abesefusi kiki kyengezaako ga nti Bobi Wine yalemwa okutuuza abooluganda lwe okubakkirizisa nti nga Eddie Aweya yatukulembera okujja mu music nange nze nkulembedde ekigaali okugenda mu politics so nze nsalawo kati bwalemwa bino bye bivuddemu bwamala olulemu awo ne batuuka n'engabana yalemwa ey'ebifo wakati okungamba Ssaabakunzi 1000 kwe tukwata amataayi kireza nammwe kennyini abaagaba ebifo bino alya temwabirabirawo twakwata baavunaana mpuuga n'ekidipi buloko ojjukira amataayi akoze bino naye ne babuusa amaaso abaali bavuddemu NRM mwe mwali Banyanzi you remember ne bababuusa amaaso ebifo ne babigaba kati ebivudde essaawa zino yoli kati tuli balabira ku bikolwa byabwe ti principle era kugamba nyo twali tukyabeera eri wansi nokugamba ze esaasira Bobi Wine my friend n'abasajja abamwetoolodde bino byonna kyakihirwa okuvaayo it was Nyanzi's failure. Bobi Wine yakola ensobize n'atamanya agenda kukwata atya structure ekintu ekimutabuka kujjukira alina gye yava n'ajjayingira mu kintu abulakutire n'akiyingiramu na supported by any force n'ajja wajja n'atamanya ani we ngenda waawa ye n'asooka agaba soke tufune tukutu n'atuuka tunaalabire n'atamanya nti alina okukola strategy day one tutuuse ku nkomerero ne tuteekawo ffe kye tuyita democracy kumbe si democracy nakikugambako keekawempe nti bawadde na lukola kaadi naye ebyaddala si ali ku ground naye bwebanga bo kukitebe ba screenings ne balanga yaliyo no problem kati ne wano ne tujja ku patko ne gamba nno influence ya multi party politics ku universities ekoze eki ekendedde kino era kikulaga these people did not tebajja ku ground ku university kusooka kumanya ani ayina amaanyi kuki ku ground
bino byange Churchill Hill bwe bamumma kaadi najja independent n'awangula kitegeeza yayina amaanyi ku ground singa baamuwa ne kaadi yali baddewa. Enefic Media. Program eno the earthquake obunkenke tetwamosende Honorable Mabachi Ouma Barasa living kwanoga Honorable Twaha era bamusia municipality ajja agenda chiki abantu abesimu abebusia kuba agenda kubamanya ensonga zayo mwana anzaalwa abanasinzaalwa bazzi banoonya byakumva bila bili mukaga ku ticket ya National Unity Platform yagatandike dakika zigenda kuba 3 asa ena basa kugola bazuse musa yabo msiyo yagala nnyo esira tuliteke ku mwana ono Churchill ne chairman Nyanzi ne National Unity Platform ndi byenyaga tunolye bino kuba nyizo okulemera okubabuuza buli kimu omwana ono bwe yajja ofuna kaadi bajja era National Platform neraga demokrasiya nakuba demokrasiya gyeyalaga simanyi oba yalaga mu kutya nti omwana ono obutunaamu bajjagamba omwana wa Nyanzi ate nga kugula olaba yawangula ategeeza ku ground yaliko so ba David Musiri balayika ku ground tebaatuuka kati kyenjagala mujjo omwana ono kyeyamaani Nyanzi abanuupu mumwagazaaki kyeyamaani Nyanzi tugambe nti yakoza bubi omwana waffe musiraamu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamuwa okubuulira endi y'obusiraamu asookera mu banju yalabanga bamaze okunyikira n'alumba ebyalo sebo ndala kwebaza mutweka naye ng'onaatuuka okubawo nebwetwawo omukisa ndala omutubuuliza ekyalo mwe bamuzala nasana byagala ogenda okuvuganya kati genda maaso kubanga badagati abalala bajja okuvuganya bazzi kati gyaba mutubuuliza ne bamuzala mu nasana eno region eki abiri mu ebisa kati okusookera ddala njagala kutuyambako abantu bonna abatulaba n'abantu b'ebusi okuwa Honorable Mabachi oyo omukisa kubanga ffe abatuddeko naye wano ku pano tumulaba nga mukulembeze mutuufu era wantu asobola okwogera ebigambo ebyaddala ebyaffe ebya struggle ebyokunyweza kubanga ffe tetugenda mu kaluluno kano kubanga titwagala before kubanga tukimanyi nti ne bonabeera memba wa parliament ne bonabeera kansala ne bonabeera meyo notwanga kusi talina kyayinza kukyusa ku mbeera z'abantu nga system akyali ki tubola batugenda mu protest kakati oyogedde ku nsonga ya Churchill ne mwami Fred Nyanzi Sentamu singa era tukirindiridde nga ffe aba National Unity Platform kubanga wakati nga chairman Nyanzi mukulembeze mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kitulowooza nti ye option eriwo eri bannayuganda abanyigirivu mutabani we n'avaayo n'akola ekikolwa ng'ekyo twandibadde tulowooza nti ne mu kifo ky'obukulembeze kyalimu nga head of mobilization asooka naddako ebbala njagala kumanya zijja ati omwana omuvunaana ki omwana tumuvunaana ekintu kimu oba bibiri kusi toyinza kubanga oli musajja mu Isiraamu osiiba twakava mu Saudi ne bakuleetera emmere y'okusiibulukukka piraawo mulungi nnyo ate ne bamuteekamu ebifi by'embizi n'onya kati njagala ompe kati nzijja nti gye nzijja tewannaba tewannaba kuyitaadde emyezi 3 chairman Nyanzi yali mu CMI nga abamuwambye on orders of General Museveni era we twogerera essaawa zino chairman Nyanzi ali mu America kufuna bujjanjabi kumugjamu ebintu byonna toxic ezamukubwamu ng'ali muki kati neewuunya nga chairman Nyanzi omwana oyo yajja nadde waka n'abanyumiza story biki bamuyisaamu n'abamawulire nga naye mutabani we wooli n'ofuna ne gatsi n'amaanyi agasobola okujja okutuula ne mwami Museveni wakuba ekifaananyi kati njagala nkubuuza ki omwana oyo twamulabye ensonga akusa President Museveni wakiri ate kyenjagala kiki nalaba Honorable Kyagulanyi enfunda bbiri
ng'abuuza President Museveni ng'amaze ofukumba Kampala nenda ba Dr. Besigye enfunda ssa wabona nadde mbakeberaku eryasooka bwe yambuza nenda enfunda occasions ssatu eza Dr. Besigye omusanze mu public kafreza Dr. Besigye kanjimuwe waliwo programu eriyo nga bonna weebali andisokolire honorable Kyagulanyi yali kenji era baali makerere era bonna makerere ebifaananyi byo bya makerere ati nzijja honorable Damaguzi yeyogera nene ku ssimu naye si ku ssimu kokka abo bonna kulale ate newuwe abo bonna temwabanyiga omwana ye wanjawulo njagala kusooka nasemu olwaleero bw'oŋŋamba nti twawo tetukkanya ngerezaako twakkanya kale gwe bwesikanya naye bakagamba balisize political show kitegeeza tusinkana tukola ki ne tutuula opulira bulungi ati ogamba nti onyonya Ssemujju okutuula ne Museveni mu Capital Gang bene waka ekirala ng'aliwa ati kisinziira because esendowooza kikino omanyi waliwo nekyebayita okuyaaya ensobi gye yakoze eriemu you cannot preach kankubulira nze ndi mukulembeze wa olwaleero waliwo enguudo zaffe zino zigenda tandika okukolebwa kolas General Museveni tusuubira nti agenda kugirawo Bakagame babawadde obuwumbi bwa ssente obwokutekawo naye nze neyadde ndi ntya toyinza kundaba ku kituuti kyekimu ne Mwami Museveni nga zaawo anti ekizibu ekiriwo kiri kimu nze bwe mba mmanyi nti ekizibu ky'eggwanga yono ye President Museveni don't legitimize that problem by adding your variant face on that problem kubanga kankubulire baguti President bameka abaddeyo Makerere mu myaka ng'ebiri emabega tugende kweri nambasa bwe yawangula Museveni yagendayo lwaki anti kati omuntu alina logic ekyo kyosooka okwebuuza lwaki kamalirize ne kalamuze nememaliriza kati olina okwebuuza gwe omwana omuto nga kitaawo ye ssentamu kitaawo omuto ye President yawangula avuganya Mwami Museveni of which bw'omaze okwangula obwa guilty president mu banno bonna abazze osikira bamasiruka baani tiwali n'omu Museveni ng'azze kukyalo bwe lwaki n'otandika kusobola kulowooza omwana n'omuwenenyanga wa Nuupu si wa Nuupu whatsoever naye taata we mukulembeze honorable Muwango kibiina kya National Unity Platform President Museveni waabuuza omuntu ono kiki omuntu ono abo lwaki aba mubi neyanza sebo neyanzege abalabi baffe abalungi waliwo ensonga nnyingi bannayuganda zebalina okuyiga okuva wano kubanga omanyi Abaganda balina olugero olugamba nti omusango bijanjaalo obirya n'obikuta n'obirinda mu ttumbi kakati tuze tugamba bannayuganda nti bano ba mukulu Kyagulanyi ne banne bawerekera transaction oba oliawo abantu buli muntu ng'akirabanga bwakola ki naye with time bajja genda bakola ki tuli mu process ya transition n'olwekyo bantu baligenda okitegeera nga kiri leeti naye okusooka ku nsonga y'omwana oyo waliwo ebintu bingi ebyetaaga okwetegeeza n'okumanya Makerere University yajjawo politics ow'ebibiina wadde nga pate esobola okuwa sapooti etali direct naye Churchill okusisinkana n'omukulembeze w'eggwanga teyabadde nsobi kubanga ekisooka njala okimanye nti newankubadde university erina chancellor naye president asigala nga ye overall kimanyiddwa bulungi nti president olw'emirimu emingi asalawo okulonda chancellor wa university naye nga ye yandibadde akulira institution za gavumenti zonna now si gwe mulundi ogusoose okugenda Makerere era zasinkana era omwana mu statement ye yabadde akugamba nti ffe nze okugenda okusisinkana ku mukolo ogwo saagenzeeyo nga nze Churchill nagenzeyo kulwa interest zaki
z'abayizi nolwekyo bano balina okukitegeera. Ekyokubiri, gwe tosobola kubeera mutabani wo. Bwe tuzaala abaana ne baweza emyaka 18 tujja tubateekateeka okubeera abantu, naye omuntu bw'aweza emyaka 18 mu constitution ya Uganda atandika okwesalirawo. Ssemateeka wa Uganda emuwa olukusa okukola ki? Okwesalirawo. N'olwekyo Churchill tumanyi nti naye mukulembeza ate ng'alina abantu bakola ki? Bakulembera, balina okukulembeza interests zaabwe. N'olwekyo kino kye bakola ekyokusalira omwana oyo omusango, gw'omanyi otya oba gwe ky'oyagala. Ebyo problemu y'abanuupu. Yalowooza ky'ayagala, alina kikakaatika ku muntu lwampaka. Omwana yayaga interest ye n'agenda ne bamugamba wakitegedde teyanyooma, yalaga interest ye ne bagamba nti tosaanire. Naye olw'okuba yali amanyi kapasite ye ng'omuntu n'asalawo n'agamba no, nze njagala kugenda kuweereza bantu bange. Era najja abantu ne basalawo ne balaba. Tugambe nti NUP yalaga democracy. Ayinza okuba teyalaga democracy oba yamulaga, naye ekikulu nti siri mwogezi wano okusimanyi nnyo basinzira ku ki. Naye oba oliawo nabo bayinza okuba balina ensonga zaabwe. Naye okumuwa oba obutamuwa tekyalina makulu, kubanga ye ng'omuntu yalina amaanyi gagamala okuwangula akalulu, era kyova olaba yagenda yawangula akalulu. So kubanga abantu bakulembera ku university si bannuupu bokka, mulimu aba DP, mulimu aba NRM, mulimu aba UPC, buli kibiina gye kiri. Era ekyaligendererwa okusazaawo okuggyawo politics ono w'ebibiina ng'aleeta enjawukana mu baana. So nga mpunzika ebigambo byange, nze ndowooza bannayuganda omuvubuka omuto nga Churchill akyalina future mu byobufuzi, ate nga wano nga bwe tugamba nti emiti emito gye gigumiza ki ekibira. Tuwa abaana bano omukisa basobole oku-experiencinga obulamu bwabwe politically than okutandikira okubasalirawo omusango, kubanga ffenna ensobi tuzikola, naye ate gweosobola okulowooza nti omwana oyo yakoze ensobi nga kiyakoze kye kyabadde kituufu ku sayidi ye n'abantu bakola ki wangisebo eddakiiko oyina ssatu zimpe nzikozese. tumaze ebbanga nga olumiriza chairman tiwa NRM kuliraani oludda luli n'asooka eno nga babula kunyega nanti kati buli wenjogera ku NRM buli wenjogera ku NRM ono gwe mba nkoona kubona yo NRM naye kati kankubuulire chairman Nyanzi ali mu bulabe betugeregeranya ku 10 ali ku 98 leka njogere mu budde bwange ngenda bukuwa bwonna. Omwana alina musango ki? Omwana mu demokrasiya talina musango, naye mu NUP teri demokrasiya. Batopu leaders aba NUP abataano bonna balina ebifaananyi basinkana General Museveni mu lwatu ne mu nkukutu. Ng'otandikira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wa NUP, secretary general waayo Rubongoya, deputy secretary general, omwogezi w'ekibiina leader of opposition leero, chairman Nyanzi nakati ye chairman wa NRM. Kati ngambo tati mutabani wasinkanye president wa kibiina kya NRM oba chairman wa kibiina kya NRM tiyakoze ensobi. Nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nyanzi abali mu kunenya omwana okusinkana president Museveni bo bakwata ettaka lya kitaabwe Square Mile Nambe Gomba ne bagiguza Yoweri Kaguta Museveni. Nateeka kama kati onenya omwana okusinkana president Museveni nga gwe wakwata ettaka lya kitaawo n'oliguza bw'otugamba nti mubbi wa ttaka n'akyemalira n'okwata Square Mile Namba n'ogimuguza. Ani asinga obwo? Kati nze nkugambye gwe tobimanyi bino. Kati Kyagulanyi ekyamuddusiza wano mu ggwanga ne Rubongoya ne Ssenyonyi ne Rubongoya balina akakwate olyandeke naye Rubongoya alina olutalo ne Nyanzi yensonga lwaki musajja wattu Nyanzi yavuganya mu Kampala setu wakawedde ne bitatambula bulungi. Rubongoya n'aleeta omutwe waayagala. Nyanzi naga kati ngeze ku Ward Mayor n'agenda n'asinkana n'abakulu bamuwa amaanyi kuva mu NRM awangula Ward Mayor.
n'omukulu nagana nga owenjagala nsobole okutuukira bulungi State House Lubongoya ne bamujjana ne bamuleeta wano ekawempe batadde muganda wange Nalukoola Lubongoya namugana edda ssebo n'omukyala Babbi Kyagulanyi etojja kiikirirayo najja wano ekawempe era ekawempe obiwulira kati jjukira Lubongoya yabadde awaayo report ku bikolebwa byonna ebibadde bivaako okukwata abaana ba Nuupu eri be bamala osimba parade tebaayita Lubongoya batwala Chairman Nyanzi nga yesaba kunza abawe buli mwana eyabadde mu lukala nali wano nenkugaba baganya otwala omwana waabwe ne batwala Chairman Nyanzi abawe aweya amanya naye kinavaamu jja kiraba kati kigenda ova mu ekyo Chairman Nyanzi olwavaayo n'ayogera be yawaayo Kyagulanyi be yali ku barometer n'agamba bomaje nenga jjuke balina obutakwatagana okuva ewa Chairman Nyanzi ne gwe bayita bo first lady Babbi Kyagulanyi era yatukana omuga nti bojja n'ovuganya mu Kampala Central ngenda gamba Kyagulanyi agana ovuganya kuba president Babbi yagamba leka gweze n'ensonga tozimanyi leka mmaleyo kakati olutalo oluliwo luli mu Lubongoya ne Nyanzi oluvannyuma lw'okuba nti Nyanzi yakulemberamu ganza abaana abawala n'okutunda kali za NUP mu kalulu akawedde Nyanzi alina omusala gwafuna ku buli mwaka wa parliament gwe yaguza kaadi n'olwaleero kiruma Lubongoya era balikakwatako okufulumya Nyanzi nga bamaze okukwata emitima gy'abantu nti Nyanzi alina omusango omunene ogumuvunaanibwa naye akalyadda kaddadda baali bakuba owekitiibwa Mpuuga ne mbagana kijja kyuka kidde ku mmwe baafubutulwa muganda wange Lubega Mukaaku ne mbagamba muteeke waabiri Lubongoya naye Nyanzi naye bajja mugo kati Nyanzi olw'omululu n'obutagumiikiriza buli wamu yafuuka ng'enswera buli wamu agendawo buli walaba ekifo n'agenda talina wanyweredde kyekimutawaanya kati ono omwana gwe baliko kyakiyiro okuliko okuba nga abantu bano baali basoma baayita buyisi mu bibiina oŋŋamba otya nti omuntu nga yeguidi president emakerere wayo vice chancellor president w'eggwanga yabeera chancellor guilty president baasisinkana chancellor ng'amusinkanidde Makerere okuleka omuntu ataasomako yasobola okugaa nti akoze ekikyamu senga omwana yagenze Nakasero oba Entebbe n'alibadde omu kuba muvunaana yo ŋŋamba otya nti ovunaana omwana kyakiiru nga Secretary General ye yali omuyambi wa pulezidenti kati wa iso wa mayinja asatu omulaga nga tebawuliziganya ekirala kansembeyo nekiro muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu baba atugamba nti kyakiyiro yakoze ensobe atannakyogerako nti yakoze ensobe Kyagulanyi tagenda vaayo kukyogerako kuli oyo mwana wa famire nkugaye gye bivudde mu kutunda ttaka kikwe ya mayire namba leka mmaleyo ne kano Robert Kyagulanyi baba atugamba n'abawagizi beti omwana yakoze byo sisinkana president b'emirundi gyonna gye bamusinkanye babadde bakola kirungi nzikiriza be yamusinkana mu Arua ne bamuta nga konvu ya president evudde tugeze Nakasero oba Entebbe n'egenda mpaka mu Arua ne bamuta ye lwaki yavaayo kugamba mawulire nti okoze bubi okunsisinkana ekyo kyekikyamu oyagala kuŋŋamba nti Babbi ye mutuufu okusinkana nga Janet Kaguta Museveni ye mutuufu ono ye mukyamu Babbi Kyagulanyi ajjeyo mwannyina akola mu gavumenti ne Lubongoya ajjeyo muganda waali mu jjaaji baki bo tebabajjaayo oyagala kutereeza mu byattwaha oba ogenda kupa submission bali naombe submission yo nja kufuna okutereeza ebyattwaha njagala kuwa submission yange yo kyakiriyo lwaki mwagala okuba Chairman Nyanzi ebiseera ebisinga muganda wange Fiiki nebaza ba panelists bano bene nabo ku program eno twaha mwebaza ebiseera ebisinga nkugamba nnyo ebigambo nenkugamba nti amaanyi g'obutamanya mu Africa gasinga amaanyi ga Sitaani omuzungu n'agamba nti the power of ignorance in Africa is far stronger than the power of the devil Emanda Bwanika president gyatugamba etembye muganda wange twaha ne mulabanga mu butufu is just bluffing kati mpa submission yange nkulaga ekintu kino muganda wange omwogezi omu eyaliko omulwanyirizi w'eddembe w'okulwanyisa effugebbi mu South Africa gwe bayita Stephen Biko Bantu Steve Biko yagamba nti amaanyi goyo the power of an oppressor oba amaanyi goyo oppressing abantu anyigiriza abantu gamuli nnyo mu bwongo bwabo banyigiriza muganda wange twaha abadde akola submission
ekyamazima nti kikulaze nti omuntu atunyigiriza obwongo bwaffe bwakwata. Bino ebintu bagamba ayogera n'omugezi tayogera biki? Tayogera bingi. Muganda waffe Churchill ekyamazima he did a disastrous blunder and miscalculation to meet General Museveni. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Kakati nkugamba bwe nti tuli mu politics wa Uganda for national unity platform nga we are candidates of arrests. Tetuli mu good governance mu Uganda yaffe gye tulimu. Tetuli mu politics ono wogamba nti mugambe muli mu byofuzi bya Uganda ng'essaawa yonna bagenda kutukwata of arrests. Abali mu anti nkujjira ngenda kujjira nti Churchill tekimujjaho kubeera nti mwana wa chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi ali mu national unity platform nga chairman wa Kunga. Era omwana Churchill mwana wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Anti leka nkujjire lwaki nkuleetera ekifaananyi kye njagala okulaga nti ffe mu national unity platform lwaki abaana bonna baavuddeyo ku nsonga efaanagana bw'etyo nti embeera gye tuyitamu yakutunyigiriza. No, ekyokumu makadi it is normal because sigo basoso jimma. Fiki obutawa Churchill kadi nebaza akachika katamu wa kadi. Kakati kube ekifaananyi saawa zino nti Churchill abakusinkana General Museveni ngera candidate wa national unity platform goza kyandibadde kitya. Churchill siye yeke yasinganya President Museveni. Anu mali yamusinganya. Ne omuwala. By the ya kwa independent. Ne yamusinganya. Nettagede eri ku Churchill lwansonge. Kati anti mwenna babeera ku kitebe. Mumaze ebbanga nga mwagala mujjewo chairman Nyanzi ku kitebe. That is your target. Ate bwe jiwe na bagamba nga babe wakage. Seba na nyini n'okubanya. Ninde Juma. Fiki. Ekyo oyinza okubanga okyogera naye lwa butamanya. Fiki njagala nzigusa ensonga yange. Nanti togamba anti tutegeera mitendera. Oyinza okubanga buli omutenda tunabakola. Nategeera. Kakati njagala kuddeyo ku Fiki ku programu eri. Nti Faba National Unity Platform ng'omwana oyo yazaalibwa chairman Nyanzi. Ng'omwana oyo yazaalibwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu because omwana okuzaalibwa tekitegeeza mbu nno gw'omuzadde biologically. N'omwana obeera obadde mu bulamu bwe oba obadde obeera kitaawe. Kakati tuyita mu mbeera y'okutunyigiriza. Oba kitegeera njagala kulaga ekifaananyi kye tuyitamu. Batusiba, batukuba, batutta, bakola byonna. Oba kitegeera ekintu ekyo. Oyo omwana abadde member wa National Unity Platform. Ajjiddwako okubeera member wa National Unity Platform oluvannyuma lw'okugenda independent. Tekimujjawo okubeera nti mwana wa chairman ki. Era tolowooza nti oyo omwana yasinkanye General Museveni nga chairman Nyanzi tamanyi. Era leero abadde akola submission agambye nti omwana aserana kitaawe. Kitegeeza mu Buganda omwana wagamba nti aserana kitaawe kikulaga nti ate kuba yamubiddeko byagenda okukola ki. Njagala genda wa Kagame ne kanusa kalikayi. Omwana ono okujjira ku independent. Batata we babiri bali mu Nuupu. Ng'omu ye mukulembeze ate ng'omwana ono amwegomba omulala Ssaabakunzi. Lwaki baalemererwa okumuyita okwogera naye nti munnaye ekyokola kikyamu tokikola. Bwe banga baalemererwawo Gwokimanyi nti oyo omwana bamuwa $250,000 agende mu kalulu nga nazimuwa. Chairman Nyanzi yennyini yamuwa ssente $250,000 mwezi. Mumbulize nakyogerera luli bakikkiriza oba batuwakanya. Kakati nze wabajjukira submission zange luli eri. Wabajjukira submission yange luli eri. Nze saayimirirako na mwana na Churchill kujja kwesimbawo. Era omwana baamutuuza naga Chairman Nyanzi yennyini yakwata ssente n'amuwa ssente agende mu kalulu. Yamuwa ssente. Kakati bino byonna ebiriwo ssaawa zino. Chairman Nyanzi ali responsible kwa ekyo. Honorable Kyagulanyi ye mu family aliwa. Mu kino ekintu? Nedda. Mwamanyi ge mu family gakomawo. Family no, family is a family. Okay, kale ka. Kaniza siri wambogo. Okay. Nze ndi Muganda wo. Nze ndi Muganda. Amanyi gange ku mwana wo gakomawa. Ngoli mu family? Tuli fenna. Nga Chairman Nyanzi ne Chairman Nyanzi Honorable Kyagulanyi. Amanyi ga Honorable Kyagulanyi ku baana ba Chairman Nyanzi gakomawo. We bakutenda okudduka. Toyitawo okola ki? Toyitawo osula. Era wadde oli kitaawe naye abaako waakoma mu kuba nti oli
oli tata wange nyini gwe omwana bagamba nti information katono omwana bakera ku machana agamba nti no omwana asera na omulenzi asera na kitaawe kitegeeza ki ne yanziza information katono katono zijene honorable Kagame tulabe ng'ensonga entujuuzi kakampo mulimu katono Enefik Media. Nyanzi kachaliko ali Facebook live muri kansomeyo satu bangambe nti honorable Twaha alimba Lubega James yatubulira ebituufu basagwa enjo agambe nti oyagamba nti Nyanzi yamuwa sente yazimwera mu CMI yazimwera wa babuze yavuddeyo musema sembayo nzibu emazina kisobola yengerekeddeyo naleko kizira asitamulabyeko Kagame agambe dakika zimpadde zize information katono mu zimpadde twebaza muganda waffe Kyakiiro yayongedde okulaga ensi nti Kyagulanyi talina busobozi busobola kukulembera ggwanga lino olw'ensonga omuntu avira ddala mu family bavayo naga abannange bali bulijjo balimba sibe bakulembeze omukulembeze yono tulina olutalo lunene olw'okufuna omukulembeze agenda okujjako General Museveni kubanga n'abavira ddala mu family ya Kyagulanyi bamulabira ddala nga talina busobozi yadde amaanyi yadde okuteekamu experience gy'amaze mu gino emyaka ena okujjako General Museveni Twaha bambi alabye ne fitina ne futwa lwaki bembanjogera ekituufu eba fitina sivangako wano nga Twaha tayogedde ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naye ng'olaba n'enjogera gy'ayogera ayagala kaaba ebyengenge bimuzze mu maaso oba mulabikira bubi oba mulabikira bubi balinga nsene naye ng'ozitadde mu ccupa ko kyokulwana zifulume ziba zeruma bwerumi lwaki byasinkana President Museveni abamubi eri bannayuganda era nange kenyini nemala ngenda nemukwata mu ngalo siwewa wanozira fenna ndowooza nange okusinziira ku mirimu gyenkolera pati n'alibadde naakamusinkana enfunda eziwera naye okumutuukako wabaawo enkokola kubanga Museveni ono tumugereganyanga kugamba ali mu kifaananyi kya Katonda ati ojja kuwakana naye kugambye teri atayayaana kumutuukako okyulya ssebo ate information obudde bwange ssebo obwedda abalala bateesa kyeŋŋamba bane bwenzija wano buli kyenjogera kiba kisinzira mu kundowooza yange nga bwenkireetamu n'omutwe gwa era tewali antuma nkugambye nti fe abamu nganze Kagame Museveni tumugereganya kwegamba ekifaananyi kyalimu kwegamba nga Katonda yennyini yes nati kakati olaba nawe weetaddemu noono yeetaddemu naye naawe oyinza okweteeka nti oli mu kifaananyi kya Katonda ng'olina byokola kubanga Museveni yasiba Facebook tugendayo nga tukukuta lwate mugigulawo ate lwate mugigulawo Museveni omutuukako obulamu bwo ne bulongooka okyulya ssebo bangi nnyo bwe nkumenyera kabeere Kyagulanyi okuva we yatuuka ku Museveni obulamu bwalongooka kati ebweru bakolayo ki bonna ne Ssenyonyi bakolayo ki kyokka gavumenti temanyi nti Bassenyonyi bali bweru naye balinayo bizinensi ate Museveni era yabakkiriza batambule so Museveni buli omu amuyayaanira era kyobulaba omwana yagaziye genda ku gundi ku kifaananyi olabe Kyakiiro bwe yagaziye ng'amanyi nti asemberedde Katonda w'ensi era nkakasa nti teri abadde guilty president awo mu byobufuzi mbakumenyere tandika kuba Erias Lukwago bambidde bamawu basuzani obo n'abalala bangi nnyo bamaanyi nnyo mu ggwanga wano politically ne mu byenfuna kubanga guilty president twalirowoozeza nti ebyobufuzi obeera oli ku level kwegamba libanga step ekusindika yes kubanga nkugambye yatuuse fenna kabeeraani fenna tuyayaanira kutuuka wa Katonda waffe wa Uganda ye Museveni era nammwe mwennyini nnyini wano bw'olifuna essimu
ne bagamba Ssebo Lwanga oyitiddwa otwalibwa wa president ojana kankana Katonda waffe Ssebo Ochulia Ssebo ogenda nga wesetinze n'ebiwandiiko baba otuuka wali olema okwogera owandiika nga proposal yo nti ya bumbi 5 muzeyi tunula awo bwokanyaze mpa ngende kubanga atiisa Ochulia Ssebo so nalabye Nyanzi abantu baavumye Nyanzi yagenze ne yesiriwaza n'akwata biviro n'abite zimbale sibigoberera ne baavumye Nyanzi nga balabira ddala kwesiriwaza Ochulia bango oli omwana yamusisinkanidde mu mutendero gw'abakulembeze ba zi university oli agambye lwaki president abaleta jjaawo Makerere lwaki yaze ku mulembe guno bwabadde waliwo omukolo nga gwetaagisa banga Museveni akoze ebintu Makerere ogiraba kati bwefaanana ebizimbe batadde mu faculty zonna bazizza bupya buli kimu kati ono omwana yafunye omukisa Ochulia Ssebo mutamani wa Nyanzi oba Sentamu yafunye omukisa president ne bamuyitanga omugenyi omukulu ate nga yawangudde obwa president Ochulia Ssebo so kuno kubuzaabuza bannayuganda ti nalabye agamba mbu omusaayi gw'abannayuganda oguli mu ngalo za Museveni wamusemberedde otya gw'obugagga obujeewa tutubadde mu kampeni za Nyanzi nga tutulaba mu kifulukwa wali ekamocha nga tulaba engeri gye twagala wangulemu akaluka central ng'ensirizi tulumira ne tuvaamu nga tuli balwadde Ochulia Ssebo naye bw'otunuulira obugagga gwe kyogamba omwana yetalaba mutani wa Nyanzi talaba bw'atunulira ennyumba eringa emmeri gyasulamu talaba sene Nyanzi gyazijje tamanyi Nyanzi sene gyazijje Nyanzi akola business ki mu basuubuzi be tulina Nyanzi asubula ki niyo mayo obugagga bw'alina so abaana beesalirawo agamba ze Museveni wadde nze independent Museveni ajja katumwanirize mbitiibwa so bannayuganda balina okumanya nti eno opposition ey'okuwuddisa abantu babimanyi abantu bamanyi amaanyi Nyanzi gyagajja abantu bamanyi Bobi Wine sente gyazijja n'ebirala Ochulia Ssebo era kyobulaba nti 2026 obuwagizi bwonna engeri abantu gye badde baagalamu opposition bugenda bukendeera walabidde Kalulu Kawempe abantu balonda batono era kyobulaba nti Electoral Commission chairman yalese endowooza ti gavumenti eteekewe abantu bakakibwe okuddamu okulonda panga abantu opposition bamazeemu amaanyi Ochulia Ssebo bekwega beefuula abavuganya gavumenti n'ate nga be basinga okufunamu Ochulia Ssebo so nga mpunzika nze njozaayoza omwana kye yakoze oli Museveni buli omu akolerera kumulaba teri atakolerera kulaba Museveni kabe Bobi Wine bwe yalaba Museveni obulamu bwatereera era famire ya Bobi Wine tebajja kuddamu kwavuwala batunda ettaka ne baliguza Museveni neba n'ennyumba yali ebalemi n'ennyumba bakagizimbe y'ekijja Ochulia Ssebo so Bobi Wine bwe yayingira ebyobufuzi famire yonna yagiwa omukisa Museveni ajja kubawa ssente era bongera okugaggawala n'olumbe lubagambe lukyabalema n'olumbe lwabalema omusika nti bamukayanira baga Nyanzi yabaasika aba Bobi Wine naye byonna Museveni ajja batereeza Museveni ajja tereeza famire y'Abanyanzi bafune omusika kwizera atayogera ki teyamaze si bulimba okuvola eddiini ogerageranya Museveni omuntu afa obufiivu masikini afaananyi kya n'omugerageranya Katonda njagala tugende ku kyaki chairman Nyanzi nabadde nina omu kwa foot soldiers bendaba era president wa NUP bwe yagenda South Africa y'omu ku be yakwatako mu ngalo babadde ku live nebuyako situnge nti bulijjo abantu bagamba n'okugamba nti otunda kaadi nga tukuwolereza so bwe baba bitandise okuvaayo weerikyo twawulirako n'omubaka omu nga naye akakasa ti kaadi ya NUP yali etundibwa kuno ku pano tulinako eyatugamba nti kaadi za NUP zitundibwa bamwe luna abadde alituku chairman Nyanzi kizibu kikyalina mu national unity platform kati nange njakubuuza we bati lwaki ye mutabani we teyamugulira kaadi sigenda kuddamu lwaki ye mutabani we teyafuna kaadi lwaba batunda butunzi ekibuuzo ekiddamu kibuuzo ekisookera ddala muganda wange ono wa yero alimbye ensi nti Museveni ye katunda we Uganda no ku court of arm eyaffe ya Uganda kuliko for God and my country tekuliko Museveni and my country so ekyo mbale njakimenyawo lekera okulimbalimba abantu ne debate eno nakitwale nge ebere broad tuleme kiteeka ku Nyanzi ni mutabani we
lwaki mu NUP tebatunda kaadi era teri atunda kaadi wakiraba wano Kawempe North engeri bafunamu kaadi wakiraba ndako wakiraba yes kyetulimu si kya bugagga kuweereza ensonga lwaki baatuula because ne ku pano walaba omusuubuzi we mu kibuga yaliko ku pano omusuubuzi kyemanyi yali ayina asente okusinga ne bamagala lwaki si yafuna kaadi magala yagifuna ani yali asingako obugagga toswategeera ani asinga obugagga fe twagala bwongo si sente bwongo onaasobola onaakikiira abantu. That's the main question. Ensonga lwaki twalabirawo nti mwana woono ayinza okukolamu ensobi nga tamanyi party values so nga tetwamuwa card. So therefore no twekirabirawo tulina procedures zetuyitamu at an individual value oinaba twita sinto ono yetata wagundi oba no tuyita mu procedures. Mwali mulabyeko Churchill ne President Museveni nedda so Churchill wa NRM muliko simanyi okugandi mwamulabirawo. Yes, all procedures ekisookera ddala mu NUP tulina values tamu kwa values kati oba tomanyi kwa values oba tomanyi agenda yaffe oba tomanyi manifesto yaffe kitegeeza toswa tutunda kitegeeza toswa yimirira ne party position ensonga lwaki yatomedde. Okay, nesagala ontwala eyo njatudde makerere nyamba basalirwa yes basalirwa ne Churchill yes kuba NUP egaba 50% ku ground yeah basalirwa tiyina ground ani yakugamba yafuna obululu 13 Churchill yafuna 13 wamumeka kitegeeza almost oli yamusingako 1%. Ani anasinga ground bonna bali benkana because no wa NRM mukalulu yafuna 10 owa NUP nafuna 10 ne Churchill yabasingako bululu butono nnyo ne yafuna 13 something. Yayina backup ya NUP because oba ne backup ya NUP singa inzo kongerako obubenku nanti kati ffe nwe tusigala nga tulina omubaka omu oba omuntu omu kasita abanga asigadde ku mazima tetuli ku bungi. We are not looking for majority. Okay, tudde ku Churchill because debate katugitadde ku Churchill Nyanzi and so forth. Naye njatutule Makerere aniso Makerere n'obukulembeze bw'eggwanga nga we buzenga bukyuka mu 1960s abakulembeze ba Makerere be bayimirira 1960s ne 1970 okulaba nti Milton Obote ne regime ye bagigambako era nga batandika ki revolution mu regime ya Amin era abakulembeze ba Makerere be batandika ne batandika okwogera era bano ba religious leaders okuvaayo okwogera kyatandikira eri Makerere nga bayita mu bakulembeze era ne Museveni mu revolution yenu jayita nti ye musimanya Katonda we Uganda gwagamba era bonna era naye yayingira Makerere nagera nanona ya abaana baje bamuyambe kokola ki in relation kati nja kugamba nti no President Museveni atira ddala revolution nga eise mu universities oba mu institutions ensonga lwaki yakwata kulira Makerere University nawangu oba ya nawangu comrade we gwe balwana naye namuteeka Makerere because ayagala kulaba nti abavuka bona akola ki abanyweza abawuddisaawo era sawa zino ogenda kumubuzi Makerere yo ogenda kumubuzi abaana we basimbawo wobera wa NUP bakuleetera abesefusi ne bayingira university ne bakuba abaana mu hostels ne bakuba campaign ekiro mu campus. Okay, lwaki bakuba abaana no lwaki bakuba abaana kati sawa zo kitegeeza Museveni tayagalize neggwanga because wotulaba president abaleta independence mu East Africa Tanzania Kenya bona basomera eno Makerere naye kati kyali mukola ayingire ne mu university okumanya nti ayina omululu yasoka nasadaka mutabani we namuleta mu ebyobufuzi abantu tebamwagala naye kimanyi mutabani we ayiswa mugwa mu bizibu ekyo takomye okwo kati ayingire ne universities because abaana bamukyaye. Okay,
naye no the bigger picture tuleme kulaba bino ebyawano ye debate yange president ode ye chancellor wa government university nati kati sawa zino labayo okuyingira Makerere akwate bachachiru ayaga kubuzaabuza abavubuka ze kankule kati eyo politics watuse nenga yono musajja omukulu omugezi yatambulanga ne bakadaga abantu abagezi nnyo ne kati sawa womulaba nga atambula ne banyamutoro kati uyo avude ne kubanyamutoro babalamu ayingide politics ya university yekwata kubana we bati agakulaga nti abazukulu nti akyali kono nenja kutegeza Mr. Museveni enegwango bodi yagaliza ebirungi ireka abavubuka abamu university besimbe obulungi bayitemu bafune skills yobukulembeze for the goodness of this country dala tosobola kubeera awo nga weyagaliza ni mutabani wabate asobola kubeera guilty president abana balekerekera okuzanya politics mu baana baleke bayige lwaki oleta for God and my country obusungu bunkutte ne mutabani we yali yasembayo mu kirasi noba kirasi moja yita busobola naliwo ebaina endoza kwe wampa nti kati university politics tacha nnyo abayizi bagala nnyo bakwata ko jaga tudde kuchachi okusingana president Museveni abantu lwaki kyabanyize nnyo neyanziza eyokusooka kyanyiziza ba NUP of course ate era abalowooza kye baagala walwasobola okubanga we NUP nga ye tekimulya ene wawaliwo NUP agamba amusisinkana atya naye kunze okusooka si kipya naddala ku family okubanga esinkana first family y'Abakyagulanyi okubanga esinkana first family si kipya kunze era nze okulaba ekifaananyi kya Kyakiru seewuunyiza yadde kuba wadde balina enkolagana zaabwe family then nze kyendaba ekiyinza oba ekipya ennyo nekyewuunyisa kwe kufuluma ekifaananyi nga kiriko muhoozi ne principal oba otegedde jukira muhoozi naye teyeeguya mu banda ne bano babanda oba otegedde awo bayinza naye wali bano wa Museveni basale ekyo si kipya ekifaananyi okufuluma oba mawuli okufuluma oba okuliikinga kanga nti principal yasinkanye sale gundi ekyo si kipya kati ono omwana ekisinga obukulu nze neewuunya lwaki abantu bamunenya lwansonga nze fiiki bwe mba kugambye nti siri musiraamu nkyama erimu okamanya akantu ako simanyi gwe kinkwasa matayi nga nkyamye ekantu ako oba tompadde kaadiyo simanyi ate kikuluma kuba kyenalabye ekiruma NUP ono omwana butatwala lutabaalo ku kitebe ate n'afulumirira ewa Museveni naye ekisinga obukulu mu byonna kigenda nze kudda ku principal Bobi Wine Museveni yakeera ku makya n'agenda mu nsiko bwe yagenda mu nsiko n'agatta byeyagatta nadda n'akima mutowe ssale oba okategedde abalala n'abasindika simanyi omukyala agenda wa simanyi gwegenda bwatuuka wano alina bye yasongako abooluganda lwe nabagatte muyingira mu byobufuzi kyekisembyeyo kuba bakwatako nekisale first lady omujjukira bali mu parliament ye kennyini yamugamba fuluma oba tukwatagana ati minister munzijukiriza obudde bwange obudde bwekitiibwa era obwedda nsirise fereko so kati kiki kyengezaako ga nti Bobi Wine yalemwa okutuuza abooluganda lwe okubakkirizisa nti nga Eddie Awo yatukulembera okujja mu music nange nze nkulembedde ekigaali okugenda mu politics so nze nsalawo kati bwalemwa bino byebivuddemu bwamala olulemu awo ne batuuka n'engabana yalemwa ey'ebifo wakati okungamba Ssaabakunzi 1000 kwe tukwata amataayi kireza nammwe kennyini abaagaba ebifo bino alya temwabirabirawo twakwata bavunaana mpuuga n'ekidipi buloko ojjukira amataayi akoze bino naye ne babuusa amaaso abaali bavuddemu NRM mwe mwali Banyanzi remember ne bababuusa amaaso ebifo ne babigaba kati ebivudde essaawa zino eri tuli balabira ku bikolwa byabwe ti principle era kugamba nyo twali tukyabeera eri wansi nokugamba ze nsaasira Bobi Wine my friend n'abasajja abamwetoolodde
bino byonna kyakihirwa okuvaayo it was Nyanzi's failure. Bobi Wine yakola ensobize n'atamanya agenda kukwata atya structure ekintu ekimutabuka kujjukira alina gye yava n'ajjayingira mu kintu abulakutire n'akiyingiramu na supported by any force n'ajja wajja n'atamanya ani bwe ngenda waawa ye n'asooka agaba soke tufune tukutu tunaalabire n'atamanya nti erina okukola strategy day one. Tutuuse ku nkomerero ne tuteekawo ffe kye tuyita democracy, kumbe si democracy. Nakikugambako keekawempe nti bawadde na lukola kaadi naye ebyaddala si ali ku ground naye bwe banga bo kukitebe ba screenings ne balanga yaliyo no problem. Kati ne wano ne tujja ku patko ne gamba nno influence ya multi-party politics ku universities ekoze eki ekendedde. Kino era kikulaga these people did not tebajja ku ground ku university kusooka kumanya ani ayina amaanyi kuki ku ground. Bino byange kyakihiriwe bamu makadi najja independent n'awangula kitegeeza yayina amaanyi ku ground singa bamuwa ne kadi yali baddewa. Andi boba atya kiri tunawa abantu banagamba batya ensobi njigambye twagikwata principle n'ekyatuli kyamulema okugamba nti gwe tojjambya obufuzi gwe sigala yo gwe sigala family eba nga terimbi abufuzi ne tugayi tukireke ye yakola ensobi yaggwa. Netuga ensobi ey'okubiri tetwekkanya abantu betuwa bifu ntuka n'owo omusajja ekya Ssaabakunzi nga tetutegedde nti ate yavudde n'eri gye tulwanira. Kati ku ssaawa zino ffe twagala kweyambulya jirikiti twagala mwana mufuula jirikiti yaliddewo tatawo olukwe simanyi yakwe basajjamu okuva mu ntandikwa gwe tewakimanyirawo nti ono omwana twakigula buli omu ayingire nga bw'ayagala. Lwaki bw'aba yalina amaanyi kugula nawe waali byensonyi oba boogere muwe kuba yalina amaanyi kuki ku ground kati awangudde bw'amala owangula ogenda muvunaana kigwe ataamuwa kaadi. Anti si wa kibiina kyo kati kyekimuvunaanya nani kyenneewunya kyegga nti ekibaluma butatwala lutabaalo ku kitebe naye nebirabira nti omuntu gwe bavunaana si waabwe that's wastage of your time meaning that kino kyabadde kyakuleetwa mwe muddeyo munda mwesooti mugambe tutandike okwevaluatinga abantu abatuufu munda mu ffe. Kikyensembi kati wano tugenda okunoonyeza kiyita mature politics. Tutandike okumanya twetaaga ki mu politics wa Uganda. Twagala bifo twagala byanfuna ssente naye teri agenda kutegeerera kansembi ey'ekibuuzo generali. Mpulirako leero embalando zaabo bawadde babalonda kanfuneyo tusuubulise wabayo university emu yonna ewangula omukulembeze wa Nuupu. Kati president nsaba akyaleyo Girudi yaga sijja vaawo agende kyensaba ndabe the results neyanziza nibo agano mukolo ne gutabeerawo okalegedde ekibuuzo kyesembezaayo neyanziza njagala kuwumulamu okay naye nga sinawo mulamu eno nkuwadde ngenda kuwemu neda ataddewo kakame nerasa kangezeko gikozesa kansokere rasita kyayogedde ekyamakiwa politics era agambye nti guild president gweze aliko Benjamin oppressed mukwano gwange oyo basiba naye muzira nti Museveni wakyala ubukyamu tera bansiba bukyamu kitegeeza kakati aliko oyo tetusuubira bwe tuti by the way tewali tteeka lyonna ligamba nti vice chancellor bajjanga ku university with the president olina okulwala let's assume vice chancellor ba chancellor tewali tteeka lyobumenya nga guild president ne bwabazze osobola ovaawo naddala watekulizana that is one. Kakati rasita ayogedde ku kyama kiwa politics naye wano mu Uganda gye tulina politics tukyeyambayamba ng'eggwanga okwerwanirira tuzirewo enfuga ey'amateeka ne politics wa bulijjo ali nyuto nga olaba wa Bulaaya n'awalala nti omuntu avaako president n'avaako n'oli n'amukongo n'amukubira n'akasimo tebinnatuukawo. Here we are in a revolution to liberate this country and that is the problem. Bano abantu balooza kakati ebyatwaha byo ayogedde Kasasira asinga okubuuka esooka omugenzi JW Centamu tiyalina square mile wakaka teyalina ttaka gomba
kanoni manyi teyalina ttaka gomba era n'ettaka lyalina eggomba likyaliyo likyali mu manya g'abasentamu omukulu ono akikakasa n'omukulu oli Kagame kamalirize sebo anti kati ki ono ayagala ayogere kino oli netwabona wasatu gona kampuni eri egi kati maliriza kanjena kino ekirala wabuuziza ekibuuzo wano bulanda kikyakirungi yakoze naye bulanda gyenyagala okutegeeza yeeno omanyi kale tuyinza okuva mino ya politics nti machuwa politics ndi guilty president nyina okusinkana chansala n'ebirala bati gwe muli tobeeramu nakabuntu sense of humor nga kitaawo omuto yali atiddwa mu Arua nga tiddwa omuntu gwe yagala osinkana n'otula naye atudde ayagagalade bwati n'otula naye tobeeramu neyo sense of humor nga kitaawo wakamuwamba emyezi 3 mabega tobeeramu neyo sense of humor nogaana naye n'omusajja ddala gwentula naye okufuna ekifaananyi mba ntegeera nze tobadde defense oli wayogera lwaki tebamukkirizanyo maliriza na kino waliwo ade bagamba nti kyaki kirutwa mu makale nawe okikozesa nnyo system era n'amala n'awangula kulaga ekituufu kankulage olwayo twalina akawulu kekawene era njagala kuddamu abagamba nti nalukola yalina sente nyingi mu kalwa si kituufu kuba ne sente zalwaninga kampeyini za nalukola twasonda nga abakulembeze all elected leaders of the national unity platform twagenda ku kitebe ne tusonda sente tuvayo ne miliyoni 10 weerabidde nti n'omudamuda bamusonda mu 221 ne 2 kezagula maato ne bano batwala mudamuda ezasondebwa okukola kampeyini kezagula maato kugira kino information Magala Umaru yali mu kawulu kekawene yali contender yafuna ebitundu ndozangana 50 something 58 something nga obubonero obulaga nti yali asembedde Magala Umaru abakulemera mu kalulu otulya bulungi nnyo nena lukola n'abalemera mu kalulu chances were big okuba nti NRM yasobola okukozesa omukisa ogwo okuwangula so mumbeera nga NRM yalina amaanyi anti ekizibu ekiriwo abantu bano nze wulira nedda saba wano andi wano bagikuwe bwe batoyagala wuliriza njagala omanye nti bwe nzija wano nzija ng'omukulembeze wa National Unity Platform abantu bayinza kuteekawo obulimba abantu bataano balamba ombeera kigende olwoba ng'ogenda nakumule no batamerida janjawulo enjogeza yanjawulo information ngeva wani kati twagenda kukominga mugambe mve ku pano ebigambo bino wammanga abantu bateekeddwa okumanya nti Kagame kyeyagambye nti Museveni simanyi bwalinga katonda w'oku nsi olwaleero okusinkana Museveni n'otuula naye ku bikolobero byakoze banna Uganda naddala ng'oli mu famire gye tulowooza nti gwe head omanyi kitegeeza head of mobilization of national unity platform ng'olemedde okukunga abewuwe waka ogenda kukunga ni mu ggwanga lyonna akimenyewo sebo akimenyewo si mwogezi wa nuupu twagala tumanyi oli mwogezi wa nuupu nze buli wembeera mwogezi wa nuupu nyina kati g'oli mwogezi we neyanze anze njogeranga kaada we NRM kati nze ndi mukulembeze neyanze nze nyina omukisa nti soogera lwakulwanira bukadi kati nga muganda wo yensonga lwaki era akugamba mwogezi wa nuupu tayogera kuzimba nsi yaffe ensi yaffe Uganda eyina okuva ku mutendera gwawo kulwanira bukadi be tuba tuze wano ku pano tuba tuze kugatta tafaali ku nyaffe Uganda bino ebintu bye tuteesa ba minisita ne pulezidenti abalina obuyinza babiraba njagala okuyita wano okutegeeza ensi nti abanuupu balina okukomya okussa abaana b'abantu nga beerimbise mu kulwanira ndi bekyabwe bafa bufo na ssente obwedde oyogera nsirisi obwedde oyogera nsirisi leka mmaleyo omwana mumunenyako ki kati oŋŋamba ti omwana ye mukyamu okusinga kitaawe mukyamu ki omwana ye mukyamu okusinga Bobi Wine nga n'olwayo bakyalina bizinesi ne genosale ye mukyamu omwana ye mukyamu okusinga Bobi Wine gwe mukulembeza mu nkyukakyuka nga NUP nga yatunda ettaka lya kitaawe Kyagulanyi Muzaale Gomba n'aliguza Museveni omwana ye mukyamu katuyagako nga nti omwana ebifaananyi byalaba mu nnyumba ewaabwe waka ebya Geno Museveni agenda okusinkana mukama waabwe olowooza omwana tamanyi ssente gye ziva omwana esente zimuweeredde okuva wansi ziva wa Geno Museveni kati leero agenda omusinkana wali ng'afuuse guilty president ssente zimuweeredde zibadde